oba bakyaliwo basi ovujenje eno bagiyita iriba mwanyinaje basi awo osumulula ekyuma nkukaka kijja ovuga endibota ovuga embalasi n'enkongolo eno ddiirw eriwo efuna kiralu anti kiribwa ekiti tuli munyumirwa obuliri ne Rose from Matrix eki mu biseera bino eby'ennaku enkulu n'ebyokugjayo abaana mu masomero emifaliso emitwalo 10 gyegigenda okugabwa eri abantu bonna yitawo tugende basi lindako ono gwotwala agitobanga nvubu kyoyagala naye nze leka nkusitule basi Oyine zituula. Kati nze kave gwosokeyo. Nje kangituule wano. Kale go jangu kati nvuddeyo. Kati gwa basooka. Basi. Shukuru go ine mpaka. Kati obanza abakusitula. Olaba. Tujja genda. Kati basi. Gwe tutula ku tanka. Kati waleje okugulu okumu. Ate kuteeka eno. Ate eno nomba nsigadde bwe. Waleje okubiri. Onda wange okugulu okuliwa okulala kuliwa gwe byabada tobitegeera semberayo ntula nno nfudde nje mfudde musembereyo eno sinvu bunanjogu mukama katonda ow'ekita nze nyumidde ku ddigi maama kyabugazi era kati yessaawa ey'okugenda ate nange mbeeko kyetuddija bakadde bannange tunyumirwe obuliri basi ngende mbeeko gwengulwamu asobole okwebaka obulungi ne Rose form matrices nyumirwe obuliri ne Rose form matrices. Nawe olina okunyumirwa obuliri ne Rose form koboolaba kati nga ba Rose form matrices kati yessaawa ey'okukyusa mulongo Babirye adde mu mbeera endala nyumirwa obuliri ne Rose form mukwata onywege ekiwato tossa Bakidawo teweerabira ojjukidde Babirye nzijukira bakulu bannange nange nkwasijjako omukono gwange guno omuvumugi ogusitula oguwonya ogujjamu endwadde ejakutambula okudde wano ng'osamba ng'onyumirwa ng'obulamu butambula bulungi paiki nankanya ekijika enkirekera omulongo kale mulongo Babirye Rose form nenyumirwa obuliri tukuwadde omufaliso kati ne sukaali onywe sukaali wanika omukono basi bwentyo bwenjagala obeere Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma mulimu kigookola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima oba bakyaliwo basi ovujenje eno bagiyita iriba mwanyinaje basi awo osumulula ekyuma nkukaka kijja ovuga endibota ovuga embalasi n'enkongolo nganjije otuuse basi omanye okuvuga endiga nkukaka kijja okalakate epiki nkukirijja oli kwalaali abalala bulijjo banvuga bayuga owaayi mwanyinaze otuuse eno ddiirw eriwo efuna kiralu ddiirw eriwo efuna kiralu njagala ekintu ekyo jangu tugende ntwala wa
tuula ku Watutula na kutula ompala banyotwala wa. Muzei w'obulijjo atubanja omufaliso. Okuva lwe yandaba nze nkyali kwala ali ku olugino. Naga nti keekyo. Otegedde kajja nkutwale ku ddiiro eriwo. Tugenda bugenzi. Kiri bwe kiti. Gira nkutwale. Tugende Muzei mumujje mu. Mpola. Tugenda wa. Nkutwale. Mu bwangu bw'obuti. Ddiiro eriwo nkutwala ku Rose Form mattresses. Rose Form mattresses. Mufunire Muzei omufaliso yanegomba dda nti nze kirwala mugongo sirwala minywa sirwala nakanyama byangu tugende mukumufunire gwabwerere anti kiri bwe kiti tuli munyumirwa obuliri ne Rose Form mattresses mu biseera bino eby'ennaku enkulu n'ebyokugjayo abaana mu masomero emifaliso emitwalo 10 gyegigenda okugabwa eri abantu bonna ogula buguzi gumu n'owangula ogwokubiri ogula gumu n'owangula omulala gire yitabu tugende basi kati ontwalira kuno naawe ani asookayo era gwe olina okusooka nti nje kati nje nkolanga ekigingi ku sayidiyo boda onywedde lindako bwe balinya batya boda boda oli luddawa otudde ku tanka oba otudde ku mutwe otula ku tanka ono gw'otwala agitobanga nvubu lindako ye balinya batya nsooka wanteeka wano ku munne okulala nekuteeka era nze ekyasira omuntu ogubbaawo kati gwe wafuuka bw'olwala wafuuka mujje munyambeko owewanga ntabuseeko oba ntula kikazi kyoyagala naye nze leka nkusitule kati lindako nze nkwate kino basi maama sibandekeddewo na bwentuula awo tewakumala eno ndibota kikaaki naye onootuvuga oyo tutusa ng'ona agitobwanga ndibota ya buleega basi naye nga simundekeddewo bwentuula omuntu omu olimu bataano oyina zituula kati nze kanveyo gwosookeyo nze kangituule wano kale gwe jangu kati nvuddeyo kati gwe abasooka basi kikulu gw'olina empaka kati obanza abakusitula anti olaba tujja kgenda kati basi gwe tutula ku tanka kati weereeza okugulu okumu ate nkuteeka eno ate eno mbasigadde weereeza n'okwokubiri katonda wange okugulu okuliwa okulala kuliwa gwe byeboda tobitegeera semberayo ntuula nno nfudde nje nfudde musembereyo eno sinvubu nanjogu mukama katonda ow'ekita naye abantu Rose Form mattresses simula kale katugende ku Rose Form simula digi ndi ku digi nze nyumidde ku digi maama kyabugazi nkikaka kijja leero mukoddemi wange ali ku kizibu bw'omuntu osobola okumulwalirira n'akuŋŋaanya baneiba bonna n'abamalayo mujje munyambeko owewange alwadde jankulabe kidiini nakikubye wakifunye otya ate bambuuza bwe mbifuna Rose Form mattresses nyumirwa obuliri ne Rose Form mattresses ogiraba wano tonna kati bw'oba oyagala kwebaka kuguluddeluddewo ne bwe kuba okwakakuumaokukyali ekibanga emigati ogantinja kwesiga factory outlet anti kiri bweki nje nange baŋŋonde gye nsula kati nsula ku orthopedic mattress bwava wano Rose Form wevaamu nno si kwevaamu abaana be bakinkolera era wensabira buli mwana bw'oba nnyoko n'ekitaawo tonnategeera nsula ye sooka oyiteko nnyoko waasula oba oyiteko kitaawo waasula olyoka olabe kati raba ekiriri kino kireka bulungi bakiyita supa buliri
mama Shaping mattress ogulabye ngulidde ogulira Shaping mattress rose form ya kikoje kati atera ba kwa identity ya lwa identity giri wano gonna no identity kati ate tulina mu ne fit slip nagwo mufaliso kati egiriko linkezi gyogwagalamu era gyogufuniramu kati guno ogulaba guliko ne pocket ensawo togirabe kana akasooka kawukana ku guno gubaakola eno ye pocket kati kakwongeraku nofuna ebirooto ebitali abaana babeera baswala bulungi nnyo wano kati nje mutabani wange Juji yabadde afuka ennyo ku buliri najje wano mu lodge form ne bagusibako n'ekipiira ate munaye abaana bokka kibe bafuka ku buliri leka twogere ebintu by'abantu abakulu ojja wano ku lodge form ne balyoka bakuteerako n'ekipiira n'ogutwala nga guli super basajja bakazi bonna bafuka tonjogeja byannankani kakati olaba wano gwe weeroboza kakati munyumirwa obuliri ne lodge form mattress nga tuli mu biseera eby'ennaku enkulu nga tumalako omwaka ng'abaana badda ku masomero kati wano wengenda okujja omufaliso nga nange bampadde okugenda okugaba emifaliso 1000 egyo ogenda okujja egwa Muzei kati ngenda kugaba kati ne Muzei ogenda mutwalira gumu nga tukusaliddeko ku ssente kuba gwe mukadde oba toguwangudde bw'oba onoowangula bakola batya ogula gumu ne bakuwa akapapula kano n'okajjuzaako ebikwatako endagiriro yo amannya go gy'obeera yonna enamba gye z'essimu n'ojjako n'oteeka mu kasero wali oteeka mu kasero mweno nyumirwa obuliri ne lodge form oteeka mu kasero n'olinda duro oguje gumu n'owangula ogwokubiri ogula gumu n'owangula ogwokubiri emifaliso 10,000 nakino banagituwa ebinene kalugwe kusuulako gwotwala anti olaba nyumirwa obulamu neki nyumirwa obuliri ne lodge form mattress nze badde abuuza gulowooza ani ateekeddwa okunyumirwa obuliri buli muntu okunyumirwa obuliri buli muntu mu nsi yandibadde omwana tutandika n'abaana omwana abaana ogenda okubafuna batandikira ku gwosulako batandikira ku mufaliso gwosulako bw'osula ku mufaliso gwa rose form ng'ofuna omwana oba abaana ate n'omwana oba abaana ng'obafunye era batandikira ku guno gw'obaddeko kati bw'oba oyagadde ng'omwana akujekujemu ng'omukyusa nga bamuwa ogugwe ate n'omwana bw'aba agenda ku ssomero era ng'ofuna omufaliso gw'anaasomerako ku ssomero ate ne bw'aba akujje ng'agenda okuwasa era alina okunoonya omufaliso omutuufu gw'anaawasizaako omwana munne n'abagenda mu bwenzi omufaliso bagwetaaga wangi kati bakoze eja hotels otuuka mu hotels ngeno kungulu ogiraba nnungi naye nga munda n'emifaliso zero emifaliso gijjamu ebinya ogimanye nga gwe nga tosuje mu mufaliso wabula ng'osuje mu ntaana anti omufaliso bwe gwesimamu ekinnya eba ntaana nga golooja tofuna mirembe kumba oli mu ntaanayo daba effaliso obwenzi bunyumira kuno bwenzi bwokka kale ne batali benzi ensi enyumira kuno basi mutufu eba nsi okiwoomyangako sibakikubawo kibagundawo banange ensi enyumira kuno era kati n'osula kuno omufaliso gwokka gukuwaliriza okulya namungodi n'omulya ku makya mutuntu olweggulo mukira nnyo kuno omufaliso gukuwaliriza okulya namungodi noga nti wasiise oba wasiise ku donanti wasiise lwogifoomu olyokanga nojja okuwonya bannayuganda ebizibu by'emifaliso eno fiber pilogi ogiraba kati ogiraba eno ebeera bweti nga tenava mu kaveera nga yeewumbyeko ogiraba
eba yeewumbyeko nga tenava anti eba yeewumbyeko nga tenava mu kaveera bw'osumulula akaveera bw'oti nga yeepika n'omutwe gwo gwennyini egupimira obugito negamba nti kati okusinziira ku mutwe gwo nekuteeka ewatakosa n'ogikukanga ensinga eri rose form mattresses fiber pillows bulijjo owulira mpulire ndabye naawe abadde yegigika ekkutiya byonna biri wano mu rose form bikolebwa wano mu Uganda buliwo ogukubye ogwa supreme mattress kati ndiwa orthopedic kati ate fit slip lwoli musulako likkirija ne relax fit slip weebaka n'otaloota kintu kyonna kizibu mu bulamu bwo bano bandoota simanye ekintu kinkozesa nga tosula ku nga tosula ku logifom naye ekintu kisobola okujja kikozese nakyo kyennyini kiba kitya ku mufaliso nga gwe ogusulako bwogu ekintu kyo nga kigwa ku ttaka era kati yessaawa ey'okugenda ate nange mbeeko kyetuddiza bakadde bannange okuva tunyumire obuliri basi ngende mbeeko gwengulwamu asobole okwebaka obulungi ne rose form mattresses nyumirwa obuliri ne rose form mattresses bwatyo agugjeeyo kati tulina gwa Muzei nagwo guveeyo tugende tunyumirwe obuliri ogwanno oli mukadde naye maama ontwala sipiidi maama abakadde ffe tusinga sipiidi bannange ojja olabe mukulu munnange ng'atambula ne konvoyi ye maama bebamugoba emisinde oba kwekaza ogifomu yakimala fomu ekikoze Bambi ekikoze bantu bonna bagenda kufuna emifalisa emitwalo 10 gyakuwangulwa mingi kati boda tunagijjawa boda ate basi kati olwesooka okujja tetuleka tutamu kutula ffenna kwemu nani nze mutini Bakidawo situla na mifaliso ebiri ku piki gwe kenyini oli mufaliso nagunonga mufaliso najje nagumu yegwe kati nange kale buli amafu naye nayinza kwentulako mufaliso boda tuvaawo genda yagende eyo sigituula keringa ekipampagano kya mbeera okitegereza bulungi nzirebi Kwata malowooza. Ogiye mulongo. Mulongo Babirye. Kwata malowooza. Kale. Mulongo. Mulongo ng'olabye n'obukuluma. Mukama akusaasire. Akusaasire akuwonye. Kale kaakati ekituleese wano
nze Muzei Mutini Bakidawo eyakka mu nnyanja n'enviira yawo mu mwaka guno mu nnaku enkulu gye tuyingiddemu tugenda tuddija ku bantu abali myaka egy'obuvunaanyizibwa emyaka emigombo emyaka bwe gityo nga tuli wamu ne bannaffe abantu ekifo mu mattresses bakola mifaliso kakati tubadde tujje ku kyalo kino bakiyitaani Walusubi kwe kusanga mulongo ono nga obwetaavu y'omu kuba bwetaaga kibwe kiri mulowooza kakati okusinziira wano waali tugenda kumuwa omufaliso omupyattuku kwaba atandikira mu mwaka guno Mukama amukyakirirawo atukyakire era ndeka mwalidde ndeka nkojeeki nga mwalidde obuliri tugamba nyumirwa obuliri ne logifoomu basi kanguleeti naawe olina okunyumirwa obuliri ne logifoomu kobolaba kati nga ba logifoomu mattresses birabo bya mwaka kati ngenza okuwa omukadde Babirye omufaliso ekirabo ky'omwaka n'ogwo wagufukira genda ogula osopediki osaana kusula kwa identity ado bwe bakuwa diraks gyonna mifaliso ado nkuwadde spring mattresses ngireeta kale leka ndi Nalusubi Walusubi mukadde munnange omukadde Babirye Omulongo omujaalisa Katonda mwabato muveeyo sibaliramu kati yessaawa ey'okukyusa mulongo Babirye adde mu mbeera endala guno ngugobye guteeke guwe akajjukulu kagufukire sabukulula yes tumuleka logifoomu mattresses nyumirwa obuliri ne logifoomu emirannamiro ate yeeno eno gyateeka omutwe gujja mu kaveera sisumbula mukagalako basi mba mukeetaagako basi leeta essuuka endala kwata dawali nze mwagala kumpa ekirabo kya mukyala nze gwempaddeyo mukyala wange siyinza kumuleka mulamu wange asigale awo nyumirwa obuliri ne logifoomu mulongo tumukyukijja genda ku factory ogenda kugula identity ate bw'ogula gumu ng'owangula ogwokubiri munyumirwa obuliri emifaliso emitwalo 10 gyakuwangulwa eno yajebika eyo yakwebika bulinkiti eriwa bulangiti eriwa ekyokojjayo eri tuteekeko linki suuka emmala nze njagala kuleka nga njajja ekiriri kyagenda okweyagaliramu n'obulwadde buwone mulongo munnange ng'olabye naye ogenda kuwona kentuuse wano wawonye dda mu linnya lya Bakidawo bano ate mwagala mu linnya lya Bakidawo agenda kuwona ng'olina abalwadde babiri tuwaddeko omu owokubiri ali luddabwa tujja kudda kati tuleekyeko ekirabo kya muti Omulongo Babirye yalidde empanga mukwateko mujje mu kiriri kye bwe maama ofundikidde ng'ateebakeko agenda kwebaka mukwateko mpola mpola Mulongo Babirye nkusabira mu linnya lya Bakidawo kentuuse wano dde engulu basi tumuleka yeebase bulungi
mukwate onywege ekiwato tossa Bakidawo teweerabira ojjukidde Babirye. Teweerabira. Nzijjukira bakulu bannange ye kaweefube gwe ndimu nabo banyumirwa obuliri kati baasi era ng'oga nti Bakidawo ne Rogifomu tetulina kye tukoze kale wano tuli baddiiniki basiraamu mu nnyimbire yaako ekisiraamu tugende munnankanyi eno bayita Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahi hamdu takbira Bismillahirrahmanirrahim ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadar rasulullah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin onakuddeko gwakuna gwe mukulu omutodde engulu nange nkwasijjako omukono gwange guno omuvumugi ogusitula oguwonya ogugjamu endwadde ejakutambula okuva mu bigere negikutula ennyingo zino negikutula ekiwato negikutula mu kifuba zonna ngenje nakyo njireka mu kkubo eri nga nsuddeyo okudde wano ng'osamba ng'onyumirwa ng'obulamu butambula bulungi baasi paiki nankani ekijika enkirekera Omulongo sooka olindeko ngifunye kale Mulongo Babirye Rogifomu nenyumirwa obuliri tukuwadde omufaliso kati ne sukaali onywe sukaali wanika omukono baasi bwentyo bwenjagala obeere fwe tuvuddewo fwe ku Bakidawo salaamu aleikum tubasabira mu linnya lya wangi Wagambye obufunyemu ono. nze nina mulwadde wange bwenja okujja Fatuma nanfuka nantume weddira mbogo ye ku Lusumu Namukwaya kakati kyotugambayo obulwadde bwamukwata ddi obulwadde buludde nga bumulumaaluma nga nange ndi ntebe embeera kiwafu naye kati neesitula nenzija okujjanjaba mutobo emyaka ena sukaali pureesa twagende namirembe batigala ti babiina byonna empapula tuziyina talina kyonna kimuluma neyama obulwadde bwabula mu ddwaliro mukono namirembe bagwa tuzirina nga tebalaba kimuluma tebakiraba talina pureesa talina bisaagi talina sukaali talina bundu byatulema ng'ate nerera baali bamujjanjaba tusalina sawuni ŋŋamba sooke tweyongereyo ate era mu ddwaliro eddene genda emukono mpapula tuzirina alina emyaka emeka mukadde oyo abo bankaaga kagamu esatu bankaaga mukaaga mu esatu we baba naye kenjija wano nganje Bakidawo ne Rogifomu awonye ebadde mutawanya ngenje nabyo twebaza nnyo bannaffe abatukwatidde buli kimu kyonna Mukama Katonda abongere abaddizeewo ate mukomewo mutulambule mwenna nga bwe mubadde kubeera tufunye essanyu tubadde tutufunanga batulambulako naye kati tufunye abatulambulako era mujja kujjanga mutulambuleko amiina mu promotion eno gye tulimu
eyanyumirwa obuliri ne lodge for mattresses mu biseera bino eby'ennaku enkulu mu kuggyayo abaana mu masomero kaakati tutuukise enalusubi ewalusubi ne tusanga omukadde ono Babirye ng'ali ku ndiri naye ng'ekibadde kimubulamu okuggyamu obulamu bw'emirembe mu faliso era tugumuwadde okuva mu lodge for mattresses mu promotion eno eyanyumirwa obuliri kati ate njagala kugenda ate muleetere guli ogwa orthopedic oguyunga omugongo addemu atambule agenda kudda butya obulumi buli magumba basi kati mu promotion eno gye tulimu eyanyumirwa obuliri ne lodge for mattresses tugezaako okulaba nga buli muntu tukyusa ensula ye oyinza okuba ne mukadde wo nga yoyo ng'Omulongo Babirye gwe tulabye naye nga totuukangako wasula tokkanga gwe omwana gwe yazaala osula mu bitemyanga abantu biti kyokka n'olaba ennaku nga mukadde waagirimu ng'oyo tukubiriza abaana abalenzi n'abawala abavubuka abakadde mwenna mweyongera okwetuusa ku kati oyo omukadde abulamu omufaliso lwaliro ekikaike muleetedde kirala naye nze ku ndaba genda bye nti obulumi buli mu magumba ngenda kuddayo ate ku factory muleetere omufaliso gwe bayita orthopedic mattress ogwo oguyunga emigongo oguyunga nakanyama omuntu n'osigala nga amagumba geeyongera okulwana n'ensi myaka 43 n'ogonda bwotyo tekisoboka kati tulina high density nagwo omufaliso gwa mulembe nnyo mwaba hotels n'ebirala tulina ne fit sleep tulina deluxe tulina ne fiber pillows tulina ne spring mattresses okuva mu lodge for mattress tweyongeddeyo era n'ogenda nga tulaba tugabira bakadde bannange nze nga Bakidawo ngenda gaba emifaliso 50,000 emifaliso 50,000 mu Uganda yonna munindirire emifaliso 10,000 ejo 50,000 abewalusubi gyekiri basi katweyongereyo Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukaddiwa bakasitoma mulimu kigwokola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku noti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima